nga bwe guli mulimu gwa gavumenti, buli palamenti eyingira buli mubaka aba ateekwa okufuna ensimbi okwegulira emmotoka empya enamuyambako okutambuza emirimu gye, okwawukanako ku ezo ze baba bakozesa nga tezituukaganya na mulembe, nga tezisobola kuweesa babaka baffe bitiibwa. Waliwo ababeera n'emmotoka ezaabwe gye batandikiddeko obulamu ng'olaba za kweyiyiriza. Bwetyo gavumenti kyeyava evaayo n'esalawo etteeka buli palamenti eyingira omubaka oyo ayingidde aweebwa emmotoka, naye nga tukimanyi bulungi nti oweebwa emmotoka emu oluvannyuma lw'emyaka 5 gy'oweerereza mu palamenti eyo. Kitegeeza buddayo ekisanja ekyokubiri oba oteekwa okuddamu okufuna mmotoka ndala ng'eri gy'obadde okozesa emirimu gy'enkadde eba tekyakugasa, oteekwa okugula emmotoka empya. Ekyo nno kyalimuko okusika omugwa gye buvuddeko mu palamenti mwennyini, mu babaka bennyini abaweebwa ssente ezo, nga bagamba ssente ezo ziba nnyingi ezidiibuudwa kubanga ababaka ababeera mu palamenti baba bayitirivu obungi, nga buli muntu waweebwa ssente ezo singa zikuŋŋaanyizibwa ne zikolamu ekintu ekizimba eggwanga, ate eggwanga lyaffe liba likulaakulana. Wabula ate bangi ku bo ne bakisimbira ekkuuli nga bagamba basaanye baweebwe ssente ezo beekubeko enfuufu okuva ku mbeera gye babaddeko, ate nabo batuukagane n'ababaka ab'ensi endala baleme kubeera nga bayisibwamu nnyo amaaso nga bagamba laba omubaka gundi akamotoka kaavuga, laba gundi ye kaavuga, wakyaliwo n'abalinnya booda. Ekyo abasinga bakikkiriza baweebwe emmotoka zino, era gavumenti nekkiriza era n'ekiyisa. Tuze tukiraba emyaka gyonna gize gibeerawo nga baweebwa emmotoka zino. Kati ne bwe gutyo ku luno baalangirira nti buli mubaka ayingidde palamenti ogenda kufuna obukadde 200 nga bwakugula mmotoka. Bw'okuwa obukadde buno 200 si kugamba mukanguleko emmotoka ya bukadde 10 nfisseeko 10 mbukozeseemu ebirala. Baba baagala emmotoka mbutuufu ng'ejja mu ssente ezikuweereddwa, ng'eweesa ekitiibwa, sigula bumotoka ate okuswaza gavumenti nti lwaki gundi bamuwadde akamotoka kabi ate gundi newamuwa emmotoka etegeerekeka. Ababaka bennyini bwe bazeerondera ssente ezo zibaweebwa buli omu ku akawunti yo, gw'ozijjayo n'ogenda n'osasula emmotoka ejja mu bbeeyi y'essente ezikuweereddwa. Kakati gubadde guli gutyo munnaaye, olunaku olwaleero buli mubaka ateekwa okuba nti akawunti ye esuze ensanyufu kubanga okuva lwe baasuubizibwa zibaali tezijjanga, nga balayira mwezi gwali gwa 5 guno mwezi gwa 7 ssente ezo lwe zizze ku akawunti zaabwe. Era olwaleero buli mubaka asuze musanyufu oluvannyuma lw'okufuna ka message ako nti akawunti yo otoopenyiddwako obukadde 200 nga za gavumenti ezitaddeko kuyambako okugulira entambula ey'omulembe. Jjukira nti ku mulundi guno kyawukanako ku bulijjo ku babaka batula ku palamenti, bulijjo babeera mu bina n'okusoba, wabula palamenti y'omulundi guno ate yo olw'okuba nti eggwanga lizze likutulwamu constituency ez'enjawulo, buli katundu bagenze bakafula constituency. Olwaliro baweerera ddala ababaka 529. Mu 529 gattako abantu 14 abali mu palamenti nga baminisita naye nga si babaka, naye nga batula mu palamenti. Bonna balina okufuna emmotoka ezo. Tolowooza nti bawa babaka bokka wabula ne baminisita nga batula ku palamenti baweerera ddala 14 bagatte ku 529. Njagala okubisa obukadde obwo 200 ku bantu abali mu 540 mu something. Omanye ssente efulumye. Naye nga waliwo ekibuuzo, tukkiriza nti ssente zibadde zisaanidde okuweebwayo kituufu kuba ziyambako ku babaka baffe bano okwefunira ku nzirusi ez'omulembe. Naye tujja kwebuuza ekibuuzo, kyandisaanye kufuluma mukadde kano? Bwe liba nga eggwanga ddala likyapookya n'ekirwadde kirumye mawuggwe ekisimbye amakanda mu ggwanga Uganda nga bagamba eddwaliro tewali ddagala, ebitanda tebimala balwadde, oxygen erali mu malwaliro, buli kimu nga kya bulumi. Bakugambye olwaleero ssente ezo ziguddeko ku akawunti z'ababaka ne malwaliro tewali kyongezeddwayo. Twandyebuuzizza ssente zaabwe kituufu zibaweebwe naye zibadde zisaana baweebwa mukadde kano ng'eggwanga likyali mu kirwadde kino, abantu batudde mu mayumba gaabwe tebakola, tebalina kyakulya. Gavumenti yagabye emitwalo 10 ku bantu abalondemu ate ab'olubatu, nga kyekyebuuzibwa nti ky'abantu kigenda bayisa kitya bano abantu ba bulijjo. Yes, ababaka baffe tusiima nnyo abavudde ne muddukira ku bantu bammwe bamukiikirira ne mubawa ku buyambi omuli emmere n'abasobodde obbaka ku nsimbi enkalu babeeko engeri gye bavaako bye batandikawo. Naye era emmotoka zino ssente eno teyandisanye kufuluma lwaleero nga nejjo tubali twakalaba gavumenti ya kuno ng'ekutte omudidi gw'ensimbi n'egula pick-up mbwe ez'okugaba ku disitulikiti ez'enjawulo. Si ambulance nti zigenda kuyamba kutambuza balwadde, wabula ssente nga za pick-up ezo
nga za kuyamba mbu ku bitundu ebyenjawulo za ba RDC kutambuliramu, naye nga balina emmotoka ze babadde balina already. Nabo baweereddwa pick-up empya ezaguliddwa. Kati ng'ekyebuuzibwa ssente ze ezigula emmotoka weeziri zirabika, naye ssente zifa ku bulamu bwa Munnayuganda asasula omusolo teziriiwo. Munnayuganda ali ewaka takola, tamanyi na kiddako oluvannyuma lw'ekirwadde kino okuba nti kiweddewo, kirinyiddwa ku nfeeta, kiriziddwa ddeyo okukola, tamanyi watandikira. Ssente gavumenti nti terina, ez'eddwaliro abagenza malwaliro mulaba ennaku zino babasaba emididi gy'ensimbi okukuwa omulambo gw'omuntu bw'aba kufuddeko. Twakirabye jjo Dokita W'Emukono yafudde okuvannyuma lw'okulemererwa obulamu ne bugaana n'afa. Family yasabiddwa obukadde 9 okugiwa omulambo. Can you imagine obukadde 9 ng'abadde dokita? Ne kati olaba asinga abantu wa bulijjo ateesobola nga talina wajja ssente ezo ne bakusaba obukadde 9. Ngozi osanga ne family ne bwe beekuŋŋaanya tebalina basobola bujja. Kati kirina ekifaananyi kyekikulaga nti gavumenti ssente zirina naye irina zikola byayo, so terina ssente zisobola kulabirira Munnayuganda bw'aba nga ali mu kaseera akazibu nga ke tulimu olwaleero. Ekyo kituwa ekyokuyiga nno, ne tumanya nti gavumenti ya kuno tesobola kuyimiriza nteekateeka zaayo kusooka kuyamba Munnayuganda ali mu kaseera akazibu, wabula eteekeddwa okugenda mu maaso n'enteekateeka ezo ze yasalawo yeetuukirize ebyayo ku bantu abamu abalondemu. Ababaka bali 529 gattako abantu 14 bali benkugambye baminisita abatuula ku paalamenti, bo baweereddwa emmotoka zaabwe tebawera abantu 100. N'eggwanga eddamba lirimu abantu obukadde 45 n'okusoba. Abantu bo bali mu kufa, enjala ebattira mayumba, abantu bali mu kubonaabona okweyititala okutagambika, abantu bafiiriddwa emirimu gyabwe, bizinesi zivunze zisaanyeewo, bagobwa mayumba we basula, n'aba bizinesi bagenda gobwa ku bizimbe kwe bakolera nga balina okusasula rent mu bbanga lino bamaze nga tebakola. Naye Ababaka basobodde obbagulira emmotoka batandike okukola emirimu gyabwe nga balina emmotoka ezibayambako okutambula. Bannaffe nno tubasanyukiddeko muyogeeyoge, si musango gwammwe, muteekeddwa okuweebwa emmotoka ezo kuba zo zayisibwa mu mbalirira y'eggwanga mweziri. Naye ate abakulu bekikwatako tebatunudde ku Munnayuganda, bandigambye emmotoka zino zijja baweebwa naye tusooke tulinye ekirwadde kino ku nfeete, tusooke tumanyi nti Munnayuganda alina watandikira okuddayo okukola kuba gojjamu omusolo ate ogugula emmotoka ezo. Kimanyi bulungi ezo na ssente ziyisibwa ziva ku misolo gy'Abannayuganda, amabanja ageewolebwa ebweru, ssente ezo ffe tuzisasula ku misolo gye tuwaayo, naye nga ate ssente ezeewolebwa tetumanyi biki bye zikola. Tuzze tukiraba nti kati Uganda ebanjibwa ssente zikwata mu triliyoni ne triliyoni ezitamanyiddwa, naye ng'eggwanga telimanyi zaakola biki, batugamba bugambi ssente zibanjibwa. Era ne tutandika okusasula emisolo ne batuleega emisolo ne kantu akataliimu ne bakuteekako omusolo kufa kusasula bbanja liri n'emmotoka zino eziweereddwa Ababaka. Era mu kuddamu okukola ffe tugenda okusasula emisolo mu kavalinga ebbanja eryo, naye nga Bannayuganda bo basigadde babonaabona tebayambiddwa era bali mu kuvundira mayumba. Bwe bityo nno munnaye bwe bitambuzibwa wano e Uganda, buli kimu kisoboka. Baleka omulwadde ng'afa ne bagenda ne bagula emmotoka bo beeyagale.